sirabanga mujeganga Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi abe Makerere bamutega akavuka kamukubeeyo kamusetinga abayaye nga bavudde na Makerere kavule ne bamutwala emisinde mu constituency munaye akyayagala kalulu oyo bamufulumya dda tanaba kukitegeera era tewaliwo muntu ankwasa busungu nga Muwanga Kivumbi omuntu wa UID ndabanga omusajja ow'enkizo not detecting a danger mu constituency bamunafuyiza waliwo bamutuuza ne mu kitaba oyo Muwanga Kivumbi bamulumbako ku mukolo Katonda bamuyire enfuufu naye nga bavaawa bava Makerere Makerere kavule kakati baagala batuuka ekiseera ky'okumuma fulaga nga muvundu nga nayo kiraba nti muvundu omusajja ng'oyo osobola omusenza akati mu kutegeera kwe mu buyivu bwe mu bumaanyi mu budde bw'abaddemu mu byobufuzi ate kati walaba byatuuka ku mpuuga mpuuga yali asingako Muwanga Kivumbi terms of demeanor public acceptance n'ebirala ebikola omukulembeze tulabe bamufuula kyapati kati kankubuulire Muwanga Kivumbi Nambooze Segona tewali alina fulaga ya nuupu kati awo oba oleetawo baani kuba ndabanga abasajja abo ab'enkizo ate enkizo kuki kwani enkizo yaabwe babeere nayo kufulo balaba ate oli ali ku byafulo oli tali ku byafulo gaba fulaga tali ku byafulo omanyi abantu ab'enkizo mu nuupu ku bwemupi banyeko omulaba nnyo ku fulo bebo bazaake beba b'enkizo mu nuupu era bagenda kubongera fulaga n'omutima gumu kati guba oleeta ebya debate byo niyo mpite kolagana na quality ne fact kasita obanga oli qualitative mu byokola ng'olaga nti obimanyi gwe ate tolina katebe mu nuupu tekisoboka ebipaapaali bwe bityo bifenefene ebivunduvundu babaagala kati ffe public tuba tufunamu ate kati public yasalawo nayo obuyinza ne bukwasa Kyagulanyi era public yegamba nti kyasalawo kiba kituufu naye erigenda okuva mu tulo okumukolako auditing ekisooka nga mugagga nyonyonyonyo tekyasobola kwavuwala ekyokubiri nga struggle tewali public weriviira mu tulo naye naatera okuva mu tulo kubanga nze ebitambula ku layini mba mbiraba abantu bagenze bazibuka amaaso abantu bagenze bakola individual analysis nabo balaba ebintu engeri gye birina okutambulamu nga si bwe bitambula tomuteerawo mbeera nti ozize kubanga ye ateekateeka kumma ate gwe ozize tola nti oba omwanguyirizaako oli ateekateeka kukumma ate kati gwe ozize oba omwanguyiriza mu lugendo lwo kati okimanyi nti eno private members bill gye basindise mu Nankayi Ssenyonyi abakubayo ne ttiimu ye tebaaligenze balirwanye nekitafuna piiki wali eri naye kakali tewabadde wakiwakanya Bwanika yeyeewadde ekyaloopo kakati Bwanika olwo Ssenyonyi bamuvaako omanyi Ssenyonyi natural alinamu amalala ng'omuntu alinamu amafantali mangi nnyo alaga nti amanyi okitegeera simanyi ye mundaba ye naye omanyi okumanya si kwogera luzungu okumanya kuli wide ebintu bingi nnyo mu leadership ng'amanyi okiwulidde kakati abamu balowooza okumanya kwogera luzungu ne bamisinga point kati yalemwa okufuna control kati omanyi leader of opposition obeera team captain kati nze nalabako Arsene Wenger nga akwasa Fabregas obwa captain
nono Mikel Arteta ng'akwasa Odegaard obwa captain bonna nga bavubuka bato but engeri gy'ohandolingamu basambi banno kubanga wadde gwe kaputeni wange nange nfuna omusaala obulungi nnyo okitegedde nange nagulwa sente nga nawe bakola ki kati tewefuula wakabi nnyo okiwulidde so leadership tugirabira awo how can you lead people abakusingako emyaka abakusingako experience abakusingako exposure okitegedde abakusingako obulamu bw'ensi eno nga balina bye balabye bingi osobola otya okubakulembera obukaka mu buteekwa okubeerawo nenze nga bwe manyi ezzalawu lya Ssennyonyi lyemmanyi obugala aleeta bwa kitundu ogera yennyinyimbwa talina mboozi na muntu yenna tosobola bya bufuzi mu eyo embeera era sisitimu ekukuba n'ekufulumya osaaga tosobola mu byobufuzi ofaamuko obendinga oyo kibuyaga n'ayitawo bw'osigala ng'oyimiridde akutwala kati kankubuulire private members bill eyo egenda kukyusa ebintu awo twatandikira mu kisanja kijja ate mateeka ga nnaku zino agenda kumala weeks 2 ng'akomyewo nti maze oddikola bannaaye wuuyo first reading sijui second reading ate wali wajjajja nga bali kasukayo kati waki owajjajja omukisa okwonoona opposition kweyo level because you want to save 5 billion. Have you thought about the future? Oyagala kusavinga 5 billion zotagenda nakulabako naye laba ebivuddemu emitego gye bakuteze onagibuuka kubanga abantu kibalina okumanya abatulaba ku mukutu guno jjajja tetumusobola jjajja amaanyi alina maanyi jjajja tugezaako mugeze kino abantu mbabuulira mufunze tolina mugezaako wekka ate kati bwemugezaako wekka osobola otya kiringa buno ogamba tugenze kuyiga mpologoma bwe tugenda okuyiga empologoma oba engo n'ogamba ogenze naki nti nina akabwa kange oba obwa bubiri nange kennyini mwena temukomawo temusobola kuwona okitegedde empologoma ekisooka bagiyiga na muganda wo oba engo ekyokubiri ttiimu erina okuba nga emala ekyokusatu obumalirivu bulina okubeerawo teamwork okitegedde naye kakati bano baagala okwemalirira buli mu kintu tekisoboka kati omupiira mu bufunze guli munda wanuwo oba mu kumanya oba mu butamanya Ssennyonyi akkirize nti ye kennyini atukubisiza owunigoolo yeeteebye ku opposition kubanga awaddewo gap hybrid dictatorship tebagiwa gap ekupulaningira ennyo kubanga yeyina ebikola bingi alina ababaka bonna takwetaaga nakwetaaga kubanga palamenti okutandika tebamala gamba nti dde opposition atuuse babala nambazi y'ababaka nga speakers mu lulamboozi kakati wabanga oli mweyo embeera oteekwa okumanya amaanyi go gali luddawa otandikirawo okomawa General Museveni ayina amaanyi enkuba gye tulina okumukubamu erina kubanga eri scientific nga ya bukodyo nnyo naye bw'omutwala head on kubanga enzanya ya Ssennyonyi yawolosero yawolosero sebo Museveni takulekera kantu tusobola nakuwona kati controversy yiyo eze mu official leader of opposition okujjako nga bagamba nti okujjako nga tiimu ye Makerere gamba office eveewo kati parliament ebe ino omulamu oguli awo ate kakati kasita owulira nti we are under dictatorship
obwa dictator kitegeeza ki? Butaswala, butagambwako, butawabulwa, butawulira. Kyekyo kye bayita dictatorship. Kubanga nakyemalira tebamuwabula, nakyemalira taswala, nakyemalira tawulira. Ekintu kibeera wali n'alemu okukitwa, n'alemu okiyigirako, aba tayiga. Kati omuntu bw'ati ogamba otya nti gwe mb'ogenda kukola ki, togenda genda mu lukiiko nti abazzarinze nnyo. Tekisoboka. Nakyemalira tebamuwa gaapu, tebamuwa chansi kukwanalizinga kwegamba kuteekako lyanyi, kuba nakyemalira aba n'eryanyi ddene. Kitegeeza Ssenyonya baba omuto gikwatako baali badde bafuluma n'obuzino tebwali kutusenga kuba luli bo baalimu obuzino ne bukutuka be bakuba ne babakuba emigo ne gikaaba naye nga mwe bali munda. Ate Ssenyonya abakuba nga eridde opposition mu ekyo ekiseera tewali baddewo na fight wadde, ate ani yalirwanyi. Ndowooza tumalirize, tujja okwogera ebigambo. Lwaki tebaalirwanye? Ekisooka yali agenda kulemwa okubazimba mu ttiimu, fighting force unity yaliwo luli, kuba nakati teriiwo. Kati obalabye abamu bagenzi, abamu tebagenze. Abagala fulaga bwa Nuupu bwe basigadde, abagamba bagenda bubamma. Tebanna bafuna maanyi gaabwe ng'abantu.